World Malaria Month with the commemoration on the 25th of April, which will be in Gulu. This year is a very, very special one. It is the year where Uganda joins the rest of the world with a very firm decision to move away from control of malaria to malaria elimination and thereafter eradication. There is a directive, a decision of government, which has been a long-term decision. As you know, that decision is enshrined even in the movement manifesto to end malaria. But now we have been given a very firm instruction to have a complete change of mindset, change of approach. Even our program has been renamed. It's no longer malaria control program, it's malaria elimination program. So we are strategizing. So here we are speaking science, which is needed for ending malaria, but also our chief guest, the Right Honorable Emeritus Prime Minister, lived from the time when there was a global effort to eradicate malaria. And he lived in the area where this demonstration was done. You heard clearly he said he never had malaria in his childhood. So what we are trying to do is to mobilize everybody from scientists, programmers, civil society, leaders to switch to malaria elimination and eventually malaria eradication. It requires more intense work. It requires us just not to wait for fevers, but even clear any body having any parasites in them and free them. It requires us not to wait for mosquitoes in the home and hide under a mosquito net. We have to take the war to where the mosquitoes are breeding. And it requires a whole community effort. And so this is what we are doing. We are working with Parliament. We have mobilized runs all over the country. Today is science. The other time we launched the malaria vaccine. This is a new tool which complements the existing tools which we have. And it has potential to reduce malaria infection by over 75% and malaria death by over 70%. So you can see now the dream to end malaria death is real and possible, but people have to uptake this. As we do this, we are aware that there are places still with a lot of malaria. There are still a lot of deaths of malaria, but it requires now a step and a direction to end it. Mwezi gwa April mu nsi yonna tukuza olunaku lwe tuyita World Malaria Day. Era olunaku lwaleero tutandise ebikujjuko ebyo ebyokutegeeza abantu ku malaria n'omusujja gw'ensiri ogulwanyisa. Tutandise leero ne Prime Minister Emeritus Kana Rugunda guddewo n'atubuulira nga bwe baagezaako okumala omusujja gw'ensiri mu kifo kye bayita North Kigezi. Ebikujjuko bino bigenda mu maaso. Tugenda kuba n'olukuŋŋaana olw'abascientists wano olwaleero. Tugenda genda ne maaso tukoleyo olukuŋŋaana olulala olunaba olukulu eggulu nga 25 Twaki tukola kino ekintu because twagala abantu bamanye nti omusujja gw'ensiri gusobola okujjanjabibwa era guwona naye ate gwe gusinga okutta abantu mu Uganda. Tugomalako ssente nnyingi nnyo buli mwaka. So tulina okukwatira awamu nga tutegeeza abantu biki ebisobola okuyambako okutaasa omusujja gw'ensiri, biki ebisobola okuyambako okujjanjaba eddagala ne libaayo mu malwaliro, abantu ne bateteeka kwetaaga kwejjanjaba naye nga tugutangira nga tubaka mu katimba k'ensiri tukozesa ebibala oba emiti egigoba ensiri, obuyonja awaka obutakkiriza amazzi kulegama n'okwejjanjaba ne tumalayo ddoozi nga twejjanjaba. Twatandise n'okuteekawo eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Tutandise n'abaana bali wansi wa myaka 2 mu district 107 nga bwe tulinda okukolako balala gye bujja naye bwe tutandise nabo. So olunaku lw'omusujja gw'ensiri mukulu okutegeeza abantu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Omwezi gwa April mu nsi yonna
tukuza olunaku lwe tuyita World Malaria Day. Era olunaku lwaleero tutandise ebikujjuko ebyo ebyokutegeeza abantu ku malaria n'omusujja gw'ensiri ogulwanyisa. Tutandise leero ne Prime Minister Emeritus Kana Rugunda guddewo n'atubuulira nga bwe bagezaako okumala omusujja gw'ensiri mu kifo kye bayita North Kigezi. Ebikujjuko bino bigenda kugenda mu maaso, tugenda kuba n'olukuŋŋaana lw'abasayintisiti wano olwaleero, tugenda kugenda ne mu maaso tukoleyo olukuŋŋaana olulala olunaba olukulu eggulu nga 25. Twaki tukola kino ekintu because twagala abantu bamanye nti omusujja gw'ensiri gusobola okujjanjabibwa era guwona, naye ate gwe gusinga okutta abantu mu Uganda. Tugomalako ssente nnyingi nnyo buli mwaka, so tulina okukwatira awamu nga tutegeeza abantu biki ebisobola okuyambako okutaasa omusujja gw'ensiri, biki ebisobola okuyambako okujjanjaba, eddagala ne libaayo mu malwaliro, abantu ne batateeka kwetaaga kwejanjaba naye nga tugutangira nga tubaka mu katimba k'ensiri, tukozesa ebibala oba emiti egigoba ensiri, obuyonja awaka obutakkiriza amazzi kulegama, n'okwejjanjaba ne tumalayo ddoozi nga twejjanjaba. Twatandise n'okuteekawo eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Tutandise n'abaana bali wansi wa myaka 2 mu disitulikiti 17 nga bwe tulinda okukolako walala gye bujja naye awo bwe tutandise nabo. So olunaku lw'omusujja gw'ensiri mukulu okutegeeza abantu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga.